ebisindikira alien life ebintu ebyo aliens nazo zimanye nti naffe gye tuli mu bulamu era kyakolebwa. Bwe tuba tuzeeko mu solar system yaffe wano, Earth, Mars, Jupiter, pozi ne planets endala zonna bwe ziri, Earth ne Mars zimanyikiddwa ng'eziri mu kye bayita Goldilocks zone. Goldilocks zone ye zone eringa emanyikiddwa eri hospitable ku bulamu, esobola okusupportinga nga temuli bunyogovu bungi ate nga temuli bugumu lingi kutuukira ddala ku musana gwaffe nga bwe tugumanyi bwe gwokya ne radiation zaagwo. Planet Mars y'emu ku planets ze twesunga ennyo ze tulowooza nti tusobola okutuukako, era bannasayansi ne bawamba okulaba ng'obulamu buva ku Earth ne ku Mars ne bubeerayo ne tubeera nga naye tusobola okubeerayo. Balowooza nti waliyoko ku ttaka erisobola okulimibwako singa tuba nga twongedde ne tunoonyeza mu sayansi waffe, era wasobola okubayo ne microbes ezisupporting obulamu. Jupiter ne Saturn ze planets ezisinga obunene mu solar system yaffe, era bw'oba ogeresezza Jupiter obunene bwayo bw'amaanyi ddala ku nsi yaffe nga bwe tugimanyi, era Jupiter esobola containing ensi Earth obuweerera ddala ne Saturn. Era Jupiter erina emyezi nga Ganymede, Europa, era ne Saturn erina egyazo. Fact endala, munnasayansi omukuukutivu era omugagga amanyikiddwa nga Elon Musk y'omu ku bakyasinzeeyo okukola impact mu sayansi waffe w'omu space waneena amanyikiddwa obulamu bwaffe obwakati. Elon Musk yasalawo n'akola engeri ya record, n'akwata ekizungirizo ekinene ne bateekamu emmotoka y'emu gye bayita Tesla, ne bagisindika mu deeper space egende ng'efloatinga, era bakola ekintu kyekimu mu Tesla eyo ne bateekamu mu mmotoka ne bateekamu ebintu ebisobola surprisinga aliens nga ziba zisobodde okulaba okusisinkana emmotoka eyo, kubanga gye ziri zisobola okubiraba ne zeewuunya nti abantu b'oku Earth nabo era gye bali existinga. Fact endala, omusana yalinga maama waffe, maama wa planets zaffe zonna gwe gutufeedinga, kubanga radiation gye tuguvaamu ye feeding obulamu ne plants okusobola okubeera nga zikula. Naffe ffennyini omusana tugwetaaga nnyo. Omusana ogwo singa gwokya ne guggwawo, kubanga gusobola, obulamu buba tebujja kubanga busoboka, tuba tujja kufa obunyogovu. Nga bw'oba otunudde mu bwengula mu budde obw'ekiro, osobola okulengera emmunyeenye nga bulinga obuntu obutini, naye buli mmunyeenye gy'olaba musana mulamba, era gufiidinga planets zaagwo eziba zigwetoolodde ezigwetooloola. Era bw'oba otunuulidde emmunyeenye eyo, osobola okulabira ddala light ng'ekutuukako, naye ate bannasayansi bagereesa nti light eyo ebeera ekutuukako olw'okuba obuwanvu bw'emmunyeenye eyo buweerera ddala million ne billion z'obuwanvu kilometers zetusoma nga light years. Ekitangaala ekiva ku mmunyeenye eyo okugenda mu maaso g'okusobola okulaba emmunyeenye eyo kisobola okuba nga kikutuuseeko mu maaso ku ssaawa eyo, naye ate ng'emmunyeenye eyo ekisindise yafa dda n'esaanawo n'eggwaawo, yafa dda emyaka nga obukadde 100 bulamba nga yafa dda nga tekyaliyo. So byebyo ebimu ku byewuunyisa. Bwe tuba tuzze mu kunyumya ku space, tujja kwogera ku bingi, laws of physics nga bwe zimanyikiddwa, gravity, pozi n'ebirala. Bwe tuba tujja kunyumya ku ebyo tetujja kukoma, wabula nsazeewo emboozi yaffe ey'obwengula ekome wano olunaku olwaleero. Mwebale nnyo.